Tumujjako ekitiibwa mu ngeri bweti. Oluusi tugeze Mukama akuwadde ekisa n'obaako ky'okola. Alina ky'akozesezza osabidde omulwadde awonye. N'ogamba nti ekituufu awonye. Oba olwo omusiize mafuta abooluganda bwe ne gafuuka enkwaso mu bulamu bwo. Buli w'ogenda okusabira omulwadde oba tolina mafuta n'ogamba nti sijja kgenda. Bwe bakuyita okusabira omulwadde oba tolina mafuta n'ogamba nti anze sirina mafuta. Kaakati awo amafuta g'ofudde Katonda. Haleluya. Katonda tomugulumiza wabula gwe olinganga alaze nti gwe agenda okukola. Luli Mukama n'ogamba nti Mukama luli eky'amazima wankozesa. Neera kaakati tumungeri y'emu. Tulaba Mukama waffe Yesu bwe yalinga akola yakolanga mu ngeri nnyingi nnyo. Teyakolanga mu ngeri emu. Tulaba muzire w'amaaso yakwata ettaka n'amutsiigako. Yesu yeebazibwe. Kyokka ate waliwo be yawonyanga olw'okukkiriza. Namugamba gw'okukkiriza kukuwonyezza. Mulowooza lwaki omuzire w'amaaso ye teyamugamba nti genda owone olw'okukkiriza n'atabula ettaka. Kale abooluganda buli Mukama ky'abaako bw'abanga alina ky'akozesezza tuleme okubeera nga tulirikiti kwekyo ekintu. Kubanga obeeranga Mukama amuggyeko ekitiibwa ng'olinganga akyeddiza. Obeeranga alaze nti gw'okola buli w'oba ogenda okukola ekintu mu maaso ga Katonda kowoola Mukama omugambe Mukama gwe eyaliwo okululira kaakano wooli ye abeeko kyakubuulira osobole okukola nga ye bw'aba akugambye. Mukama yeebazibwe. Tulabeko mu Makko 10:51. Makko 10 e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigiriza be n'ekibiina kinene, omwana wa Battimaayo omusabi omuzibe w'amaaso yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunnazaaleesi ye wuuyo n'atanula okwogera waggulu n'okugamba nti, Omwana wa Dawudi Yesu onsaasire. Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ne yeeyongera nnyo okwogera waggulu nti, Yesu nti Omwana wa Dawudi onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti guma omwoyo, golokoka akuyita. Naye n'asuula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'agamba nti oyagala nkukole ntya? Yesu yeebazibwe. Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Laboni, njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti genda, okukkiriza kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Yesu yeebazibwe. Tulaba awo Yesu yamugamba nti okukkiriza kwo. Ye Yesu teyawuliranga okuva eri Katonda nga kyakola. Haleluya. Naye ffe abooluganda tulemeddwa okuwuliriza ki Mukama ky'agamba. Ne tuteekawo amagezi gaffe. Yesu yeebazibwe. Ne bakugamba nti ogenda kuweereza n'ojjayo experience eri gy'olina n'otafaayo na kweteekateeka n'otafaayo na kwewombeka amaaso ga Katonda okumugamba nti Mukama leero oyagala abantu bawulire ki. Ogenda kuleeta abooluganda ekigambo kye wasomesa luli olw'okubanga wasomesa n'olaba nga kikudde ku bantu n'olaba nga bakufuye ne ssente okireete kwolwo. Kumbe kwolwo olunaku Mukama kye yali ayagala kikole. Kwolwo Mukama yali alaba nga waliwo akyetaaga okumusumulula. Kati ku luno kyogenda okuleeta okukkiriza. Haleluya. Luli wasomesa kukkiriza n'olaba nga ekyamazima kikoze. Naye kaakati bwe bagambye ogenda kuweeza mukadde agambye okusanga ogenda kuweereza. Tofudde naye okubuuza Mukama ki? Tofudde naye okunoonya Katonda ku lw'obuweereza bw'ogenda okuyimiriramu. After all naweereza dda. Yesu yeebazibwe. N'ojja wano ku kituuti ojja kubuulira okukkiriza nga Mukama tewali gwagenda kukomako na kigambo ekiwadde n'ekyo kubanga si kya lunaku olwo. Ekigambo kya Mukama kijja olw'okugasa nga Mukama alaba ku lunaku olwo tewali gwe kigenda kuyamba. Luli yakireeta kubanga waliwo yali agudde mu kukkiriza. Kati mukwano gwange bwe kyoba ogenda okukola mu maaso ga Katonda buuza Mukama. Kubanga bw'ojja gwe n'oleeta amagezi go ekitegeeza ye omugyeewo gwe weegulumiza okozesezza amagezi go ge gagenda okukola so si Katonda. Era amagezi go ge gagenda okwogera eri abantu so si Katonda. Mukama ye oba wamugyeewo dda. Tomwebuuzizzaako wabula ozze okozesa experience yo. Kati waneno Mukama waffe Yesu ye yagamba omusajja Battimaayo nti okukkiriza kukuwonyezza. Haleluya.
ate era waliwo wallawo yatabula enfuufu n'asiiga omuzibe w'amaaso n'akola ki n'alaba bombi bazibe b'amaaso naye ku luno Mukama amugambye okukkiriza kukunyeza luli atabudde enfuufu. Kale abooluganda bwe tuba nga tukola mu maaso ga Katonda tuwulirize nnyo Mukama, tukole Mukama ky'aba atugambye okukola, tuleme okukozesa experience. Haleluya! nti kubanga oli nasabira omulwadde n'enkola bwe nti n'awona. Yesu yeebazibwe. Nti luli alina edda emisingo egyakuba abantu twaleeta amafuta ne tubasiiga bannange gyawoola ne yidduka. Haleluya! ne luno egimukubye kaakati ecupa y'amafuta bw'eteeberewo obooluganda.